Kkooti enkulu eweesa emisango gy'abakalintalo n'abatujjo International Crimes Division ezemu okulira omusango okwogezaako okutta Gen. Katumba Wamala, okutta Mwale Brina Nantongo ne ddereeva we Yalwana mu maaso g'abalamuzi bana, okuli Fred Nabisinde, Vincent Wagona, Richard Wabirwe Juli ne Susan Okalanye. Leero kkooti ewulidde obujulizi okuva mu mujulizi w'1920 abaleeteddwa oludda olwabi olukulembeddwa Marion Benbera. Omujulizi w'19 abadde Lieutenant Khalid Kuboite yali bodyguard wa Gen. Katumba. Lieutenant Kuboite agambye nga omwezi gw'omukaaga byalira mugomo ku ssaabbiri ez'okumakya mukama we Gen. Katumba yamugamba byetegeke ogenda okuteeka okusika nazaala we Najjanankumbi. Gave the command that we are going to Najjanankumbi for him to organize the burial arrangement of his mother-in-law. Ategeeza nti balinnya emmotoka ye nga waliwo n'omuyambi wa Gen. Katumba omulala yavuga piikaapu ye eyakozesa kubulya entiira ate bo ne bakwata ery'ekisota. Ategeeza nti bayimirira okugulamu oli ne bagafunira emmotoka olwasimbula ne bagawaliza Gen. Katumba yali emabega. Ategeeza na mu kiseera kitono yawulira ekyogala n'abuzadde be kyali kiguddewo, kyokka Gen. Katumba n'ategeeza nti baali balumbiddwa n'agwa wansi. Before even the driver could answer, Honorable General Edward Katumba Wamala told me Khalid were being attacked and people are there. Immediately, I opened my door and dashed down. By the time I opened the door, dashing down, there were again another group which shooting from behind. Before taking the vehicle, I saw Honorable General Katumba Wamala is also out. So I tried to help him to put him behind tire. Before reaching behind tire, again told me Khalid those who have come back from in front. Yalowooza nti abantu bayinza okukomawo n'asalawo okwe Katumba era wala emizigo egyali okumpi awo, naye abaliyo baagana okugula bw'atyo n'asalawo okumutwala mu kiyumba ky'enkoko. They refused to open for me and I went behind. I found a very old dirty house which was of chicken poultry. I had to push him inside first. Abantu bali bakuŋŋaanye bodaboda era waliwo gwe yawulira ng'agamba nti muzeeyi akyali mulamu. And bodaboda men said muzeeyi wuno akyali mulamu. So I had to give him protection because he has come back and I will not show off the people who were around. Ayogedde engeri gye balinnya bodaboda abatuusa mu ddwaliro wano. Lieutenant General Proscovia Naloiso yakuba essimu n'abuuza ekyali kibatuuseeko era n'ategeeza nti agenda kwasinikira ambulance. They brought ambulance and some senior officers also were there, very many that I cannot identify them, and were taken to medical International Hospital. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.